gyolengera ku screen yaawo ya mukyala amanyikiddwa nga Jennifer Fulfiga era ng'ono presidential advisor sibanga ddene nnyo weeks 2 eziyise yasobola okubeera nga temunange agwa mu bizaabayaaye era ne basobola okubeera nga tebamuyisaamu eggaali ne bamukuba bubi nnyo era ekyaddakawo munnaye kwe kubeera nga tebamuddusa mu ddwaliro gye yamala ndowooza wiiki namba ng'ali yali mu kubeera nga ate anyinga biwundu. Jennifer Fulfiga nga omutegeera ekyamazima kiri nti tawuliriza era tabonerera. Kakati nno yabadde alina ekifo kimu kye yagenzeeko era yagezaako okubeera nga temunange asomoza abantu era ekyazzeekawo ku kubeera nga temunange abagezaako okubeera nga ate bamukuba era nga yasimattukidde wattini nnyo okubeera nga ate munange addamu akubwa era nga akatambi keeko koli mu kubeera nga ate olengera ku screen okugambye yasimattukidde wattini nnyo naye nga abantu ab'enjawulo kakati bakirabye nti Jennifer Fulfiga ekyamazima kiri nti bw'omutwala ku poliisi ovaayo ate gugu basibye era kibasazeewo okubeera nga temunange buli bamusanga nabo bagezaho okubeera nga tebateekawo embeera y'omukyala Justin Nammere ayongedde okubeera nga ate ayiwa bwino era ngenda kubeera nga tembikuterawawo osobole okubeera nga ate owuliriza biki ebigenda mu maaso. Justin Nammere yagambibwa okubeera nga temunange yasindika abayaaye luli ne babeera nga tebakuba Jennifer Fulfiga okusinziira ku bigambo bye era nga olutalo lukyagendera ddala mu maaso byonna byonna ngenda kubeera nga tembikutuusako awo gwe just tuula butuuzi kalira. Kakati go wena nkuba kyeyo njagala obeere nga ate owuliriza bulungi nnyo nkuleetedde bannaffe ba Shukran Construction Uganda Limited era nga bano omulimu gwabwe si kubeera nga tebakuterekera ssente obakola kyobakola ki wabula gwe osinzira eyo gy'oli oba mu ggwanga kyoba mu ggwanga ki sinakindi mu ggwanga lyettu Uganda nobeera nga tobanoonyako bo omulimu gwabwe gwakubeera nga temunange bakuyambako okubeera nga temunange ozimba ennyumba yo okubeera nga temunange naawe otuukiriza ebirooto byo kubanga munange abantu bangi nnyo baweereza abantu baabwe ssente bamaliriza baziridde so bano bo we balinnya okubeera nga ate ensonga ezo bazikolako so agowe wena nkuba kyeyo naawe ali mu ggwanga lyettu Uganda naye nga toyina muntu yenna gwoyinza kubeera nga ate weesiga mbeera nga ate obanoonyako wansi awo ku namba z'essimu eziri mu kubeera nga ate ziyitawo nkomawo n'ensonga endala nnyingi nnyo temuvaawo. Kakati okukwata abaana abali innocent kubanga oyagala okulaga amaanyi what an absurdity. Mmwe muyina okutegeera nti ekizibu kya Fulfiga essaawa eno abadde alina image ya Scarecrow gye yateekawo nti ye asobola okukola obutali bwenkanya abalala ne watabaawo kimukolwako ate ye bwe bumukolwako n'ajjayo amaanyi n'alaga amaanyi. Image ya Scarecrow eyo public bully abadde agifunamu. Nze nkugambye katwawo wali zifayiro omulimu gw'okugulako misango ku bantu akakano oyina musasula amuvumya kugamba wamubbi eyo gyagenze mu mabaala n'alwana n'abantu nti wamubbi nga bakugulako zifayiro bakutwala bakudetaininga oyina kusasula. Kati essaawa eno mu mbeera eno eriwo abantu bali mu musekerera abantu baselebratinga abantu basanyuka yaswala n'aswaluka ensi yamusunga agezaako okulaga amaanyi aleme kuyiika nnyo vivi kubanga kiri image kya Scarecrow kya public bully abadde akifunamu nnyo. Wana abadde asobola okunyigiriza abantu and she gets away with it. Babadde bamuyita ku mapoliisi n'agenda n'avuma buli gwayagala. Abadde ayingira ensonga z'ettaka oba omusango gwonna gwayagala mubadde mumulaba nga ye alonda mu sayidi gy'alippira nti awolereza n'agijjako ssente bali n'abanyigiriza nga bw'ayagala ne bw'ababa be batuufu. Kakati ku mulundi guno abaana abo be baakwata tebabakwata nti waliwo omusango gwe balina wabula ayagala alaga amaanyi. Bali babadde alippira nti bannamere baani nze nabagamba I'm represented by council. Sigenda kukkiriza Fulfiga kunteeka mu kintu kyonna kye siriimu ng'ate ekyokukola nkimanyi era balooya bange bweddimu baali baabakagana nalyo mulimu bagutambuza bukwakku siinaamu nakutya kwonna. Kakati bambi naddira bano softer targets kati yayagadde abaana bano abakwate alaga amaanyi. Innocent Uganda nzolaga amaanyi ku bantu abali innocent bwoba ogamba nti bakukubye genda okwate yakukubye. Abantu bano ababa innocent n'obagatta mu bintu nti oyagala okulaga amaanyi nabo we ojja kwongera bafunamu buzibu ogatta bizibu ku bizibu. Wagenda n'osiba sefuko maama we najja okumweyimirira n'akugamba naye mukazi gwe lwaki teweesonyiwa omwana wange n'omugamba ontaddeko threatening violence ontiisizza mukazi n'ogamba bw'oteesonyiwa omwana wange n'ogamba ontiisizza maama wa Sefuko naye n'omukwata n'omukuba ekkomera
omukyala yakugamba ye talina mmundu, talina basirikale, talina mannya ago gobeera okasuka genero gundi byakoze bitya, nagamba ye bonna tabalina. N'akugamba nti yajja kukaabira gy'akaabidde, ekinaavaamu onaakiraba. Omukazi n'akugamba ebintu biri, n'akugamba ojja kuwunya obulamu bwe bwonna ate ojja kunnyogoga. Ojja kuwunyira ensi eno ate ojja kunnyogoga, omukazi bwe yagamba. Nyaba ekyabaawo okimanyi. Era ekigambo kuwunya bangi bakikuvuma, kumpi buli akuvuma. Akuvuma okuwunya. Buli gwe muyomba naye, ekyo kyasookera ddala. Akuvuma kuwunya. Era amazima naawe ogamanyi. Osiiba mu bisweta, mu bikibu, kubeera weekapise buli kadde. Omukyala yakugamba bintu ebyo, maama Sefu. Tojja kuwunyira ensi eno. N'akugamba ate ojja kunnyogoga. Ye n'akuta n'osiba. Era fuulu figa atya Sefu ku obulamu bwe bwonna. Yakola buli kimu. Ekivundu kiwe ekiri. Naye nga yayagala kulaga Sefu ko maanyi. Tinsobola okusiba n'ensiba ne maama wo. Simpoke. Wasiba. N'osiba ne nnyina. Kakati wakutta abaana. Ate hotel. Buli omu gy'alaba nti si kyekifo gy'omala gagenda n'opiikinga omuntu, no. Babadde bakola mulimu gwabwe. Zino Maylin Hotel, si bwe buno bu hotel nyabo. Gye watwala Simpoke musajja wattu. Keys nga kyali ku NBS bakola story ku Uncut. Simpoke n'abatwala mu oh my God. In the dungeon gye wamutwalanga to sexually abuse him. Mbwa mutwala wa President Museveni mbwa amuyimbira ennyimba z'obululu. Kasajja kattu kajja kakunoonya mbusimanyi abaddu simagwe w'abageto simanyi owabiki. N'omukwata. Naye ng'omuvubuka bw'abaana ratinga yagenda mu ekyo ekitongole ky'aba Agatha, that NGO, abo ba activists. Ng'atuuse ku kisenge abaana ratingira byayiseemu. Naye nga mu vidiyo zaagamba n'okugendangako wamalanga mupakira mwenge, mupakira njaga. Nga ku mutwe gwe nga mukalu tasobola. Ate ng'okuvaako era aba asesema busesema. Olwakiri. Mama Sefuko kye yakukola nti ojja kuwunyira ensi eno ojja kunnyogoka. Naye n'ogenda kasajja kattu. Ate ofunye olubuto, ate omwana bifuusa bya DNA, mukakutte mukasibye ne maama waako ne musiba. Omuntu anyigiriza abantu. Olunaku lwakyasinze okweraliikirira. Lwe lunaku oba ekiseera omuntu alifuna obuvumu n'avaayo n'amuyimiriramu. People who oppress others. Ekintu ekyasinze obeeraliikiriza y'oyo aliyimirirawo n'afuna obuvumu n'ayimirirawo ku lw'abalala. Not standing on the truth. Gende katwe ku police station. Full figure ina file eziri mu 10+. Namba ati fulu mazi, fulungu. Nabo mwaga mutumye. Naye ekikusesa teri musango gwaggulawo n'atateekamu nti bamubbi. Era abanga alinga kati yatandika edduuka aggulawo emisango nga girina kukakkanira mu kumusasula. Alina obunkenke bwatuddeko ku kubanga waliwo eyayimiriddewo n'agaano tiisibwa. Full figure ng'oggyeko guno gwe yakubiddwa ogwatambudde ennyo. Si gwe gusoose. Azaakubwa. Awe Katabi yalwana n'omusirikale mu bbaala. Yavumaavuma omusirikale n'amugirayo emmundu n'agimussa ku mutwe. Abantu ne beegayirira ne bamutaasa. Enkera n'adduka n'aggula omusango ku musirikale. Nti bwe yamutaddeeko emmundu simanya yamubbye ne $2 million. Abantu ne bamulabula ne bamugamba omuntu yakutereddeko emmundu mu bantu ajja kunu. Ebyo ne biggwera awo. Liri bodyguard wa Catherine Kusaasira bwe yamukuba empi ezaali ku kamera kubanga yazimukubira wa Namyalo ewali kamera wajati. Naye era yagamba nti wakati mu kumukuba empi ezo yamubbako $3.5 n'essimu 2. Omuntu gwe baakuba empi n'agenda simanya yali agenda ku mbaga wa. Agenda yenyulanyola ati ku mbaga kumbe bamaze omusabika empi. Akati na buno bu video bwendaba busaasaanye nga bamukuba tekikwewuunyisa nti bwe yagenze ku poliisi okuloopa. Bwe yaloopye baagamba nti be baamukubye.
yagambye nti n'okumubba baamubbye. Bw'obanga omanyi nti mu kkooti olina omusango ogukututteyo ng'oyagala bagusale mu bwenkanya era obufune, tokolanga ensobi erimba nti eyakukubye yakubbye oba eyakubbye n'okukuba yakukubye. Kubanga fulufiga agenda kuyingira mu kaguli agwe ku baana abaasoma etteeka lyabwe ne linoga, bajja mumeketa bumekesi. Bajja mumeketa bumekesi naddala gadget. Technology doesn't lie. Bakubyeko esimu. Bolimbo bolimbi. Let me tell you something. Criminal law is a 99% concept. Tebirimu assumptions. Tebirimu shoulda, woulda, couldas. No. Either you're telling the truth, amazima nga gonna mazima, or you're lying nga bonna bulimba. Anyway, omuntu yenna bw'obanga omanyi nti olwana na mulimba, tokoowa kwogera mazima. Nalabye baakutte kistory ne bakiteeka mawulire nti baakutte abaana ku Maylin Hotel ng'abaana abo babadde baddusa mwami Nsubuga Bawannamere. Mwafunye ka keyword Bawannamere. Let me tell you something. Receipts zino. Twayingira Maylin Hotel. Njagala nnyo weetegereze. Twayingira Maylin Hotel on the 24th of August 2025. Ebyafuufiga nze okuwulira nti yakubiddwa nabiwulira obanga asatu obanga lumu, something like that. Ndowooza lwe nabiwulira okubitegeera ddala n'okulaba videos ezo. Mu Maylin nga twayingirayo dda kubanga ekiseera ekyo twali tugenda mu bululu bwa Central Executive Committee ya NRM. Nga Maylin we wali base eyange kubanga nalina ba candidates be nali nkoleranga bangi. Right Honorable Speaker Anita Among, Honorable Hamson Obua, Government Chief Whip, Honorable Asimo yawangudde Western Region Vice Chairman, nga nkolera Chairman Kalangwa, nga nyambako Captain Honorable Mukula. Hakati nga ngamba sirina bwe ngenda kugamba nti nvenge waka Kigu. Ate nzijenga mu town, ate ne wube kololo nenfuna a place nearby. And that's Maylin International Hotel. So aleme kuteekawo kifaananyi kirimba bantu nti oba mwami Nsubuga yabadde yeekweseemu omwo ng'ebyokuba fulufiga biwedde kati poliisi nejja omukwata. Abaana abo temwabakwata lunaku lwe mwajja ku hotel. Bannange, let's bother to reason. Tosobola genda ku hotel nga Maylin. Room esembayo kuba cheap ya $150 a night. Room esembayo kuba cheap. No genda ng'ongenza okukwata ba clients abali mu category ebeera in such a hotel. Nolowooza nti ojja kujja, toyina kiraga nti oli mu polisi, oli muleeya, omu bangamba yali n'okutamiira atamidde, mumuzze babawo omuntu. Maylin eyina one of the biggest casinos mu ggwanga lyonna. Mubeeramu abantu nga bazze ne milioni zaabwe 100, 200, mitwalo gya $10, 20, 5 nga bazze ku betinga. Oba kuyita ku betinga mu kasino. Bw'obasaba omuntu ng'ozze kumubba, bali balina okwekengera. Era abaana bwe baabeekengera temwabakwata. Mwadda the next day nga ffe twacekinga dda out. Ne mukwatako omwana omu. Ate luvannyuma nnyo kwe kujja ne munona bano abasatu. Era n'abaana abo ne mubatereka ku poliisi. Nga muwoza kimu anti kakati ffe baatugambye mumanyi mwami Nsubuga waali. Bwe mwateresa abaana abo for 5 days. N'enkuba omulanga ew'omukyala akulira Police Standards Unit. Mukyala Christine Nandinga Fande. N'alagira nti bwe mumanyi mulina omusango ku baana abo mubatwale ku kkooti. Si kubatereka ku poliisi. To duress them okubaleetera omuntu oluusi nabo gwe batamanyi. Ne mubatwala mu court. Unfortunately, temwabawadde chance kututegeeza nga batuuseewo. Bagenzo tutegeeza nga lawyer ali wala. Otherwise ne bail yali gibafunidde. Era abaana abo bajja kufuna bail. We are in touch with their families. Tugenda bayambako. Sibayamba nti kubanga bakwesa omwami wange nno. Kubanga those are all just allegations. Wabula mbayambako baawayiriziddwa. Nganze bwe muli mu kumpaayiriza munteeka mu kasasiro wammwe. Kyemuyina okumanya obuzibu bwe mwolekedde nga police. Your full figures biggest undoing. Kwa bulijja abantu bamubalukupera ne mutafaayo. You don't expect to run back to the same public
nti ate mubalage nti kati mufaayo nnyo. Omuntu ne bw'anaalaba omuntu eyakuba full figure omutuufu ng'oli atekakasa nti ono ye yamukuba, bagenda kwongera kubakoleka. He who seeks equity must come with clean hands. Olwatuuka gamba abooluganda ng'otulabira. Munnange nga wabaawo akabwa kamu nga kagenda keewaggula kagendeyo mu nsiko. Bwe katuukayo nga kagenda kagwa mu mpologoma zaali nnyingi nga zikataayiza, nga zikagoba nga zikakwata naye tezaakatta. Nga zikateeka wali nga zikabuuza ovaawa nti anveeri ne bannange tubeerayo bangi ate biki. Nga zikagamba kati gwe tetugenda kukulya. Ngeri gy'oli nti obuveeri ate waliyo ne banno. Beera wano ogira obeera naffe. Munnange nga Wambwa batandika musaavinga byakulya nga agira nga yeeyagala nga ne mu nnyumba ayingira ne mu kisenge ky'abakulu ng'atuuka nga yeekubisa ebifaananyi. Wambwa ng'asanyuka nnyo ng'agamba bannange no siriraba nga bulijjo empologoma mutwagala bwe muti. Wambwa kye yakola nga bamugamba ddayokko eri ne mu banno otandika obbabeeramu nga naye bw'obaleeta n'eno. Wambwa ng'agenda akuba olukuŋŋaana ku kyalo nga bamubuuza obadde wange onyirira okufa. Tii kyembadde eri empologoma zibadde zinzisa ebyokulya. Bawampologoma bulijjo temumanyi nti batwagala. Ffe tubaddeyo nze mbabaddemu tebalina buzibu yadde. Nti Wambwa nga bamugamba kuba olukuŋŋaana osobola n'okwesimbawo koffe ne tukubeera nga tukubaakinga. Tewali nga gamba weri gye nava waliyo ab'amaanyi bangi nga neesimbawo ntya. Waliyo omukulu waffe oli ye baabawo nengeza nyinya bulinnya ku ntebe ye ayinza okunzita nti biveeko ebyo ffe tugenda kuwa obukuumi. Tewali asobola kukuboggolera. Wambwa ng'addayo ng'empologoma zimuwerekera ng'atuuka wali banne nga badduka emisinde nga bagamba ate mudduka bano mikwano gyange ate bulijjo temumanyi nti batwagala n'otwagala. Munnange nga bawampologoma bakuŋŋaana nga Wambwa aleeta bawambwa banne nga batuulaawo nga bakola pate nga balya emmere nga Wambwa afuuka comfortable nga bamuwa obukulembeze ng'akulira banne nga batandika okugira eri ku pate. Wampologoma omu ng'agenda akaddiwa ne banne abalala bakulu ne mukyala we nga naye akaddiwa nga tebakyasobola kuyigga. Kati banne abo abalala bwe baayiganga ennyama nga bagiriirayo ng'ono atuma Wambwa Wampologoma omukulu ng'agamba ate ffe tubadde tukulabirira leeta ku banno bano abamu abatoototo abo tugire nga tulyalyako ku abo mpola mpola oli wazaala bana ng'otuwaako babiri nga tulyako. Wambwa ng'agamba waayo ate mmwe bakama bange nze naakola ntya. Nga Wambwa atandika kuseetinga banne nga babalya ng'aseetinga y'abato nga babalya ng'aseetinga y'abalala nga babalya. Ebbanga lyetooloola nga Wambwa bagenda bakendeera nga wasigalawo batini nnyo. Kati Wambwa agenda otunula emabega ne maaso ng'asigaddewo ye ne mukyala we n'abalala nga bana. Naye nga banne bonna baalinga 200 nga bonna babalidde baweddewo. Kati Wampologoma ng'era ayongera okukaddiira nno ddala ng'amaanyi takyayina ng'abagamba kati tukoze tutya. Tibannange kati simanyi kyakkola. Bamugamba naye kati ng'olwaleero njagala kuddamuko ku musaayi mpoyo omukyala wo gwe mbandya. Koye nti ate mukyala wange mwagala nnyo sobola mukuwa kale katukuweemu ono muganda wange nga Wambwa awaayo muganda we nga bamutugumbula nga bamulya ebbanga lyetooloola. Wambwa yatuuka ekiseera ng'asigaddewo woomu. Omukulu n'amugamba munnange sirina kyakkola situkyalina choice. Banze sikyasobola kuyigga ate gwe asigaddewo ate neetaaga ennyama. Kati eba amanyi na kulya ggwe. Wambwa yali asigaddewo nga naye bamukavula. Bawambwa bonna nga basaanawo. Abantu bagenda okuddamu okwetooloola nga ewali bawambwa buwangwa bwerere bwe bujjudde. Nalika Sudaani eyo. Nze omu ku bantu abaali obulungi. Nga tulina galagi. Sinze yagiginako bwannannyini naye nga nkoleramu akasente kangi kuba nze omu ku bamanyi abaalimu. Era bakyali bange kwe bali bangi vidiyo eno mugenda gira munjulira. Nga nyinako edduuka lya speya, nkola ku speya, nenkola ne wali nga nyina n'abakozi. Naye Omusudaani alina statement gye yakola lunaku lumu. Abasinga tebambuuza nga nansonga lwaki wava e Sudaani. Kuba navaayo bye nali mbaze ne bigaana ne nsigala e Uganda nga nsiranye omwaka mulamba. Nagaana okudda e Sudaani. Nakolera omusajja omu ow'amagye emmotoka. Abantu bonna baali bamutya era bakyali bange kwe muli vidiyo eno mugenda giraba. Nangamba gireete emmotoka yali maaka 2 nga mazo gisiba yingini we nagimutwalirawoka nangamba wabula emmotoka ogikoze bulungi ate oli musajja wa mazima nkwagadde naye amazima amatuufu siina ssente.
oyinayo ko kuba nno bw'omanya balina ssente ng'otulagirire basula ffe tugenda kusindikayo abavubuka abange ekiro bajja zireeta nkuweeko naawe ofuneko ne mugamba sijja sobola mukama wange motoka kanjireke motoka eyo neegenda neefa naye omwami oyo yaleeta emmotoka ey'okubiri ne mugamba sijja gisobola ne difodi y'amasannyalaze ayina gye yagitwala bamala ogikola simanyi bo bayabasasuza ati kubanze teyansasula waliwo omukwano gwange omu bamuyita Kawaya yalinga akola wayalingi yakola edduuka n'alisiiga langi ogenda okuzukuka ku makya nga bamukubye amasasi mu magulu bajja ekiro nga bamuleega ssente nga taziina ne bamukuba amasasi mu magulu nakati atambulira ku miggo buli wenzijukira statement eyo oyinayo kuba nno bw'omanya balina ssente tugende tubakyambuwe ne ŋŋamba watyanga balina omulala gwe baguddeko ne bamubuuza oyina kuba nno bw'omanya balinamu kasente omanyi we basula n'abagamba nnyinayo n'abaleeta ewange nali siwedde endowoozamu bwe nti waliwo kyali wange bamuyita looja ne muga akaduuka kano kampeemu ssente badde njagala kutambulamu nakifumiitirizako wiikisi nga 2 ng'amaze okukuba Kawaya amasasi ne neegoba Sudaani kakati mu bumpimpi empologoma zisobola okukuyamba okukuuma okyunye banno n'ekigendererwa ky'empologoma ki bw'obanga toli mpologoma ng'olimbwa oli mbuzi oba oli nte empologoma ne weetambula naawe omwaka mulamba eba etambula naawe ng'oli nte nga yo mpologoma intensioni zaayo bwe ziggwa anytime esobola okukyusaamu katini sinakindi naawe n'olugenderamu ndaba nnyo wano embwa nga zitambula n'empologoma naye bw'oba toli omu ku mpologoma tosobola kutambula na mpologoma nga toli omu ku zo ne bw'olizikolera ebirungi olunaku lugenda kufundikira ng'empologoma gwe gwennyini gwe yeetaaga okunywa kasaayi kibeere kyakuyiga nnyo eri omuvubuka ow'ensangi zino naddala bali mu kifaananyi eky'embwa embwa ensiru egenda ne mukama waayo okuyigga teramba kkubo giyinza okuwunyira eyo mukama wo n'otadda naye ng'olina okudda obw'omu embengezi egenda efukaafuka ku bisubi bwe giwunya ekomawo ng'ewunyawunya we yafuze olusu lwayo n'ekonga paka weddeeka nja kusaba obeere mugezigezi ku mulundi guno